Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Haji yangambye nze wakiri bajje banzijeko bankebere omusayi tugende ku DNA batukebere waddala omwana oyo alimu enkwanso zange ya Allah wallahi billanga nkutte ekitabo ekitukuvu musajja yakozesa omwana wange yayi kitegeera omukyala yenga ye muyaye akaseera akaweddewo yatandika embozi yatandika agamba sizagamba kati Mungu jaya amazima munsonga eno ngenda kuyimirira omu nsigale bwomu naye nga ndi ku mazima era basaba Allah owa abantu okumanya ekituufu nagenda ng'asooba omuntu anywedde enjaga ate lwaki aba asooba okitegeera kati awo omukyala n'abanga olwedde amaze okwekubamu ebituli yenga ye mu byalungi agenda mu maaso n'okubeera nga otulaba ate era ng'otugoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Nze Deni akutuusaako n'ensonga ez'enjawulo nga bwe ziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate era n'ensi yonna okutwaliza awamu. Si nsonga ndala nno ekyagenze mu maaso n'okubeera nga ekwata akati mu ggwanga olunaku olwaleero wabula ensonga za Hajjat amanyikiddwa nga Hajjat Zulah kwoteeka Haji ali mu kkomera ekigo yeeyongedde okubeera ng'ekwata wansi ne waggulu wetwogerera olwaleero nga Hajjat aliira ku nsiko poliisi emunoonya kiki ekimunoonyesa poliisi ye abaffe bituuseewa Haji ate ki ekiriwo jjukira nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno Haji aleetebwa mu kooti bannaye looya empapula abazigenze dda mu maaso n'okubeera nga bazisabumiitinga kale kansooke ndeeta omukulu sayidi eno yeyanjule taata nsanyusa okulaba kale sebo nange nsanyusa obbasanga bulungi muti eyo gye tuli kanso waffe gwe tulina omubwati kituufu muli mutya abalabye ba Beyond the Newsroom tetulina tabu gye bali bakina mu maaso n'okubeera nga batuwagira n'okubeera nga batwagala naffe gye tuli tugezaako mpolampola okuba nti tuleeta ebizimba eggwanga twasala bweffe tuve mu bino ebyabalala bye bakola temwagala kuzina nkudi ebyo nedda kuwemula kwefungula no wano oba onoonya komanda ataasa mwana tandika wano teri komanda ataasa mwana bya bwongo bya mateeka bwongo mateeka wetugenda ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ensonga ekyakutta akati ensonga ya Haji Mwizera Ali ano gwe tulinawo olwaleero ku pano Shabei Julius Caesar omukenkufu looya wa Haji ndi looya wa bonna abanyigirizibwa obuulire ng'onyigirizibwa ne wano ku social media ensonga ziggwera mu kooti yaffe ya wano ku social media ensupport y'abantu yesinga amaanyi gye byatandikira nga Hajjat alaga ate netujje ntukuba ensonga ze naffe ntuzanja kati okulaba uza nga abantu nabo batandise okulaba ekituufu koini eba ne sides bbiri kati Hajjat yali atulazeko side emu nga gyatulaze maaso n'okubeera nga muto akati wano wenyini bwenjagala tubeere nga tutandikira ku nsonga za Haji mwasinkana minisita omukyala nakiwala kiyenje omanyi kasita owulirako erinnya ekinyomanyo yagwa waffe mu bendiga okitegedde akati yawo wennyini wetwagala otandikira ensonga bwe mutuuka omukyala nawulira agamba ye teyategedde ndi fulufiga akola ki omukyala oyo muyaayi okitegeera omukyala ye nga ye muyaayi akaseera akaweddewo yatandika embozi yatandika agamba sizagamba kati yagamba ko yabadde ku namulabye ku channel ya Mwemba muyita Faru Sakozi nga yagamba omwana we tebamuwambangako
nenga we yatandika bye yatandika ayogera mu ngaliwo oli omukyala Auntie Ruth Kalibala Bwanika nga gamba omwana yawambibwa we yatuuse ne wasakozi nti omwana tawambibwangako yatandika agamba we yaveewo omwami oli yavayo n'abaana babiri ewa omwami Hamisi Kintu nga wakaaba amaziga ate wano n'abyegaana nti ate nedda bali bana kitegeera omu yafa ne basigala basatu kugamba ebintu bye tebigatta kati wabaddewo omukyala jjukira omukyala yenga ye Florence nakiwala kingi ayina enteekateeka eziyamba abaana ayagala nnyo abaana era ye muwabuzi wa president ku nsonga z'abaana kati yavayo n'agamba mwana waba yatuusiddwako ebintu ebyo tulina omuteeka mu programu zennina tusobole omuddaabulula obwongo tumubuulirire ne ku byokusoma tumufunire basare ayina abantu bakwatagana nabeeyo ebweru mu UK US asobola bawandiikira nebabakingi gye bayambamu omwana oyo financially academically webityo omukyala n'asiima neyeyanza kati we bamuyita okuleeta empapula ze zimwogerako ye nga maama kuba bino ebintu biba mu mateeka birina oyita mu mateeka maama w'omwana we empapula z'amannya ge omukyala alina amannya nga 8 ate olaba endagamuntu buli gamu galiko gali ku ndagamuntu kuno endagamuntu kuliko ali Mwizera na Kisuyizura eno kuliko simanya kuliko yani eyo no Kazibwe Lutu yali omudikinyi oli yali mukwano gwe nga yagala kumuyambako mukwano gwo abeera ku ndagamuntu ate bali bapanga kutwala mwana bweru asobole okugenda ndowooza mutwalenga taata okugenda okukola ki ebweru okugenda ebweru okukola ki bunnange obulamu bweri bwe businga yali agamba atwala mwana bweru kumujjanjaba mbo bamukyusa obusomyo mbo omulwadde wa sikoseero okitegeera kati ekyo nze ng'omukugu neneebuuza omuntu gwe batwala ebweru for medical treatment kitegeeza medical board eye Uganda eba emaze okutuula negamba omulwadde wati ne wati yeetaaga further medical attention mu nsi eyo nja ku kyokulabirako kati tugeze bano ndi omulwadde w'ensigo mitima kubalongoosa wansigo nti obadde ku dialysis emulaga ebbanga wediti ofunye doona agenda okuwa ensigo ofunye eddwaliro lyogenda okukoleramu transplant kati abasinga baterako sa nnyo Apollo Hospital medical board waneetuula nekuwandiikira empapula nekurifaringa nti ono tetumusobola mu Uganda kitegeeza omukyalo ono byatugamba byonna byabulimba kati empapula za medical board ziriwa okitegeera oboga nti nali ntwala mwana bweru watukyusa obusomyo eyo procedure nene newalabye bulungi interview gye yakoze wasakozi nagirabye yakiralifayinze mmwe bye mubadde muyita ebyobulimba omukazi alina ensonga ayina ensonga omusajja nnyini gwagamba mbu yamuwa ebintu yavuddeyo n'amuwabira omusango olunaku lwa jjo twabadde ku polisi awali ekibuye ate awo tugenda kukwatawo nawo kubanga ate ebyafudde ku polisi kati biralamu byekiralifayinze byebiriwa noli beeta bulungi taata w'abaana nedda gwe yagambe yamukuba emigo katona amutte ngali lubuto amubalanga eyafa gwabalanga eyafa muba muweta bulungi ate nga yatwala ebyapa bye deno bintu omukazi yaddalooza abantu bayungwe naye abantu balaba omuntu gwe mwawukana naye obulungi akukuba kukutusa ku pointi yakukutta naye ekibonyabonya Haji bwavu Haji waffe ali asi mwavu Haji alinamu kasente si ye mugagga ali awo omukyala yagambye ne sente zazimba ennyumba kalule kiti Haji teyateekako yadde 10 akulimba basisinkana ne Haji kati ulya omukazi oyo kumanya ebintu bye tebitegerekeka oba yekubamu atya toki ng'ayogera tetwagadde nnyo kale nti tuswaza mukyalo oyo yakugamba yasisinkana Haji ali nga bali mu ekyo kajjansi nga avudde wa mwami Mutebi avudde mwami Mutebi n'agenda ekajjansi n'azimba ekikalina nga tekina yali yakayiwa slaabu n'ateeka mwama embaawo za kirundu n'ayingira nga tenaggwa kati Haji amusisinkana ali awo nga kikalina tekinnaggwa era Haji yamaliriza kalina eyo neggwa n'azimba n'eyokubiri. Kakati omukyala agamba Haji bw'abanga yazimba kalina ng'oggyeko amakaage n'eri gye badde bazimbe eri emutundwe mumulageeyo kalina endala Haji gye yazimba. Tumulageeyo kalina endala Haji gye yazimba eyo
eriwa eyo yennyini yeri awo Ewaka. Haji yagizimba nga tayagamba sente zize omukazi kyeyekwasa mwesigamye nnyo ku side ya Haji omukazi mulimba tetulibasasula omukazi mulimba Haji wabanga nzinawe tuli naawe nze mukyalawo okitegeera wano nga waliwo space ologikozesa lwaki mbasizimba awo nga oli mukyala wange naye oba okimanyi nti ttaka lya mukyala kati ekyo kyeyekwasa okitegeera kati amazima amatuufu go boyagala gafuna genda ku bantu bwawe kajjansi wabeera mubabuuze enju bagizimbye kugimaliriza bbanga ki ewedde mu bbanga ki olaba bali ebbanga Haji si abadde mu mitambo Jone mpitira akaweebwa eyombuuliza ensonga ezo anyway luye lwaki tetuyitayo anyway tugenda omusanga ina kalina 2 kyayagala otugamba nti Haji omukyala yazimba ngono ne lwe yajjayo ku seminti ye yali oweeri azimba eri n'amuleeta eno ng'atobi n'agamba muleeta eno tumukozese mangu alina odi asobola okuzita nga Haji amuvuma nti tayagala bintu bye biteeka mu bintu by'omukazi oyo omukyala alimba gwe kyoba omanyi alimba kyonna kyekiri tetumanyi lwaki bali bayombera ekyo okitegeera naye kati Haji asobola okubanga ekyo eri akiyombera olw'ensonga bino ebadde nga yibaawo nti alaba omukyala ebintu byamuyisaamu obulamu bwamuyisaamu enswaza azigabula buli wamu azigabula waliwo bano waliwo bali waliwo kazibwe ate yali kundaga muntu okitegeera so omukyala oyo aleme kulimba nsi ensagi bulira amazima omusajja yakusanga osula mu nnyumba nga tennaggwe yakalina eyo esooka ne mugizimba neggwa ne mwambuka kuyawa ne musolako ne muyawa ggulu ne muvaawo n'azimba ne wali endala Haji yazizimba ezo obujulizi weebuli Haji alina obujulizi bwabyo obujulizi abulina n'abajulizi weebali kwaze nkugambye genda buyisi kajjansi oyitewo babuuze zino ennyumba bazizimbye ddi kuba yagamba mbu Haji yamusanga azirina Haji basisinkana 213 ne beewasa 214 mukazi w'omulabye si w'omuwasa tojja kundaba leero enkyankuwase basinkana 213 eyo 212 ne basalawo beewase 214 Mama Nisha nga ye Hajjat yona ayogerwako yavayo n'ategeeza nti omwana oyo wa myaka 14 ali mu siniya yakubiri taata w'omwana olunaku lw'ejjo ku poliisi ekibuye yategeezezza nti omwana wa myaka 17 era ng'agamba omukyala wabagamba omwana wa myaka 14 ave yaleete birth certificate abasajja tebeegasse tebagala kuba mukazi mupiira nedda si kukuba mukazi mupiira omanyi kati bino ebintu bitutuukako ffe ng'abasajja okitegeera no biba gino bino ebintu abakazi batuyisaamu byebimu bakola ebintu byebimu omukazi kati n'abasajja era oluusi naffe tutera okukola ebintu byebimu ng'abasajja naye abatono abamu baawukana okitegeera iyo omusajja yawukana naawe nayagala ogende bukunya ne wabaawo n'omukazi ayawukana naawe nayagala naawe embeera ekutabukire ng'awulira bulungi nti ekisa ali bubi mubawulira bakuba n'obuyimba ekisa asiiwuuse ekisi simanya yalwadde kyovulaba mbagamba nnyo manyumirwa nnyo bwe mbamugana mpita waneeno ne mpitako wali ekyengera n'endaba ekisi wange nga ng'anyiridde awo we mwagala nange njala nnyo ekisi wange ng'anyirira era ate kakibe nga nina muyamu omwana ate awo nakasende nterayo nako okulaga abantu ex wange wuuyo nga yenna alinga embwa ensokolemu ebyange gye bali mbasabira mirembe okitegeera era njagala nga banyirira kakati Haji naye ye muntu omwe yali ayagaliza ba ex naye Haji ono olaba tata wa Nisha yavuddeyo n'agamba omukyalo ono yabba ebintu bye ebyapa bye bino ebyamikono nti munaye Julius nterekera olaba omukyalo oyo yennyini yeekubye omupiira bamubuuza nga weda ku gundi ya Farouk Sakozi tujja girifaringako nnyo munatusonyiwa abalabi ng'agamba mbu omusajja wamala omuzimbira n'aleeta simanya n'amuwa ebyapa ne bajjayo ekyapa mbu yamunoonya mbu baleese mother title bagala kusalako kyapa kyabwe mbu omukazi n'akwata sente n'aziwaayo mbu ne bajjayo ekyapa okitegeera ate ye n'abisigaza n'agamba sibibawanga paka nakati kyokka omusajja bamubanja ebyapa bannyini ttaka kuba bagula ku ttaka bonna ne bagenda nga beegulako batuka nga bagala kufunako kyapa kye ne bajja ekyapa ekyawamu babakutulyeko buli omu kimu bamuwe kikye portion ye omukazi we yabikwata yabibba kati yabannannyini ttaka esayo nalina asobola okujja nabagamba lino ettaka lyange kuba alina ekyapa yabannannyini ttaka nga mwe babasendawo kati bali babanja ono Haji Amisi bamugamba ekyapa twakiwaggwe ogende okitemeeteme batugireyo ebyaffe ate tugamba bakikubbako bagala musiba agamba nayinze temunsiba omukazi ekyapa yakinzibako nadduka
Okitegera n'okunjavuwaza yanjavuwaza yaleka nzibye tuleera nnya ez'emipiira gy'emmotoka kuba batundanga mipiira. Omusajja ajja n'awabanga emisanga awo ekibuye naye ng'emisango era bagikola bati bagivuvamu. Akaseera ne katuuka musajja watu n'ayiikamu katono ku viivi. Okitegera akaseera ne kakenderamuko. Kufuna ndo waabwe omukazi wali anyigawo ekigere n'akubawo ekigere. Kati weerabye ng'embeera etuuse esajjusi ne bali naye bamuli bubi abamu bangi ebyapa. Ate omukazi amulaba ali awuzanga we yafa oli yafa. Naye kwe kuvaayo teyazze kuwaba musango mulundi gusooka. Yazze kuzuukuza musango gwe yagwabadda gibaddewo ebbanga lyonna. Kati ekyemyaka ky'obadde ogamba ekyemyaka omukyala aleete birth certificate y'omwana. Okitegeera. Abasajja nno mwegasse. Si kwegatta. Gumusango Haji gwaliko munnayi wobeera ng'oli oli musajja n'oguwulira ng'ate olaba omukazi alabika alimba ovaayo nawe noyogera ensonga kuba kati yawulidde engeri nnyeri tulikozesa nnyo mu bino twogera ku musajja gwe yabba ye nga yeegana nga waatabba kati nga talowooza omusajja oba yafa. Okitegeera kati omusajja naawe ovaayo nekikulumiza n'ogamba neddala mutuufu wensirika musajja munnange ono ne bamuteeka ku musango we guti asobola okubeerayo emyaka gye gyonna egy'obulamu. Okitegeera n'afiirwa obulamu bwe obwebweru alina abaana b'okulabirira alina abakyala emirimu gye giba gigootaana kati fyuca y'abaana bano ebaludda wa kuba abaana bato. Okitegeera abalabirira y'oli taata ate bamusibe ku musango ogutaliiyo mujweteke. Kati naye yazze kuwaaba ku nsonga ze so si ku nsonga za Haji Mwizera. Naye nga zino ate emisango gye giyambako oba n'okukakata ne giraga obujulizi. Yes bagamba lugero balugamba batya luyagaliza mukakitawo nalo weeruli olu okola ekintu okulumya omuntu n'onzika nga toyambye muyambe. Kati omukyalo ono teyamanya nti bino byonna bijja kufa yerowooza ajja kuleeta sympathy card ye agizanyeewo amaziga akaabe abantu bamusaasire. Yagamba mu mwana namukubira essimu mbu nga nejjo bamukozesezza ngenda okumulingizamu nti nga nabaana erebera. Mbu yamugamba yambulamu empale nisha n'agijja muyi nga bamukalakase nabaana erebera. Tuvumirira ebikolwa by'okukozesa abaana abato. Okitegeera ffenna ng'abantu abalina obwongo obutoola obutegeerekeka. Naye kwena ensonga ya Hajali si kituufu omukyala nga wabyogera wabigattagatta. Bifu tebikola sense bwe toyinza kuŋŋamba nti omusajja abadde ng'asooba buli lunaku n'amalayo essaawa 2 nga gwe tomanyi maama nga banne bataano basula mu kisenge tebawulira n'ogamba anywa enjaga n'agenda ng'asooba. Omuntu anywedde enjaga ate lwaki aba asooba y'amaanyi gaba nago. Nze omuntu anywedde tunywa mu bunywa n'okabbiya tusobola kusooba otalantu kabutalantu sogenda ogwa mu bintu ogwa mu bintu wali bisepiki biki toyinza genda ng'osooba ng'ate ogamba wanywedde enjaga. Okitegeera kati awo omukyala n'abanga olwedde amaze okwekubamu ebituli ye nga ye mu byanyumya olugero terukwatana terugatta. Kati omwami no wabeereyo nga naye alina ensonga ze n'agamba mu butuufu kino nakyo tekijja kuyamba muntu oli wembanze nange nenkola ku nsonga ze ko naye yalabye ng'afunye omukisa naye okubako wakwatira omukyalo ono oba oli awo abadde yamubulako nga talabika yeekweka. Abantu babanoonya bulijjo amanenda nga bamunoonya banka emunoonya. Okitegeera bawannyondo nga bamunoonya naye nga yabula naye ng'ewaka waabaawo kitoofu naye nga abuze kati naye ayinza obba yali yamunoonya dda kati agenza okumulaba amulaba mu mawulire amulaba wano n'amanya wano nsobola omukwata kangenezikusa omusango gwange tumufune tumunyweze era ajja kunywebwa. Haji agenda mu kooti ng'enaku z'omwezi 30 omwezi guno. Biki bye tuba tusuubira nawa w'omusango ogutuuse na mbeera ki eriwo ku sayidi ya Haji oba gwayogera ne family oyo? Omusango guno nga bulijjo emisango gyonna egiri capital offenses mu Uganda. Kati guno gwokuba ogwa madda okitegeera osobola okumalayo kakabanga akatonotono kati ayinza okuva eyo anyway sagala kwogera nga bwe kijja kuba kati tuba oludde guli mu kooti naye enkola eya bulijjo era ovaayo nga wayiseewo akabanga katinitini kuba balina okumugjayo bamutwale mu high court then high court naye bateekemu application ya bailo balaba muweebwa waba avuddeyo then awoze nga obujulizi bwe bunoonyerezebwa. Naye nze ekyembadde ngamba uyu omukyala yandibadde kino ekintu akikomya kati anti already kyavudde dda mu ngalo ze ye nga ye takyalina yaŋŋambye nze wakiri bajje banzigyeko bankebere
omusaayi tugende ku DNA batukebere waddala omwana oyo alimu enkwanso zange oba trait okitegeera kyonna ekisobola okukakasa nti omwana ono oba yakozesebwako omwami ono bajje banzigyeko omusaayi oba kyonna okitegeera tusobole okuba nga tumaliriza ensonga zino n'agamba nze ekyogereza kati ze nempa amagezi neŋŋamba naye mu butuufu omwana ono kuba kati obujulizi bwe tulinawo omwana tuba twetaaga obujulizi bwe mbadde nga nsaba agibwe ku maama we okitegeera bafune gye bamutereka eyo ewali ekifo ekiri safe kati gavumenti zonna ziba ziteekeddwa okuba n'ebifo gye bakuumira abajulizi be tuyita witness protection programs oba sites bamusobola omuteeka eyo nga afuna ebikozesebwa ebyetaagibwa nga si musibe nti ali mukomera okitegeera bamukuuma kati engeri gyali mwana muto mayina atanaweza 18 Hajjat atugamba wa 14 bawa atugamba wa 17 okitegeera ate era nga ogattagattamu ebbanga lye basisinkana ne Haji lye babeerako ne Haji oyo Haji Amisi emyaka gigenze kitegeera myaka gigenze giri myaka kumpi 27 25 eyo kuba Hajjat mu bigambo byagamba ku mboozi ya Zanere ya Kalibala ku mboozi ya Faruku yagamba yasinkana Haji nga wa myaka 17 ngagenda weza 18 bye bigambo bye okitegeera awe enkomyo otegeera bigambo bye nti yasisinkana Haji ng'agenda mu myaka 18 yali abeera awo yagambye yali abeera mu hostelo yawa mu hostelo sijjukira bulungi bigambo bye ka video we kali saawa zino namuzalira abaana baali bana okuna naafa nasigaza basatu okitegeera kati mu myaka 2 mu emekejo 17 Hajjat sawa zina emyaka 42 okusinza ku ndaga muntu ye endaga wa 8 mu emeka 8 mu 2 yayina emyaka 4 mu 2 emyaka 4 mu 2 ng'omuntu wamosinkana na 17 kale 18 n'ozaala gatako emyaka 2 ku 18 jiba 3 mu meka 3 mu 8 gatako na je emyaka 2 mu 4 kitegeeza first born wa Hajjat omukulu aba myaka 2 mu 4 second born abawo nga mu 2 bayagamba yabazalira kumukumu bibigambo bye myaka era okumukumu either mwaka 10 emyezi 8 oba emyaka 2 kati n'avaayo eyo n'agenda wa mwami Mutebi Haji Mutebi oyo w'omundeeba nga wayiseera ebbanga yagambye yamala emyaka nga 3 nga tannazzaawo agende wa Haji Mutebi okitegeera wagende wa Haji Mutebi naye n'amuzaalira we bamaliriza ne baawukana bayakwana lwa byanfuna kwegamba jazayita yonna ekibaawula byanfuna abadde business lady oli mukuŋŋaanyi akuŋŋaanya naye nina kyeyagala okubuuza Julius Caesar abasajja tebagenda kulekawo basingo mothers bano abakyala abazaddeko okyesiga omukazi azaddeko kati guno omusango gwe gulina okusalawo eggoye gwe gulina okumalamu bagiyita eggobye mu kibya guno omusango gwa Hajjat ne Haji gwe gujja okumalamu eggobe mu kibya nti either abasajja basigale nga bakyawasa abasingo mothers abakazi abalina abaana oba kuba abamu gwe abazibudde ku bwongo negamba don't be blinded by love this gender the female gender si nyangu nze mpulira nti n'ekitonde ekikazi kati okitegeera kati tulina kitereeza nga bukyali amaka gasobole okusigala nga gali wamu abakazi bangi babaagadde n'abaana baabwe omusajja n'akwagala ne Haji kye yakola kuba eddiini yaabwe bagamba muwase bannamwandu abakazi ewo muwase oba bbaawe otekinga care ne ku baana bonna era ne Haji kyabadde akola era noono omukazi akulaga Haji abadde abikola bali bamukyawa ne baawukana babadde tebalabirira baana naye ate Haji ng'agamba nti bano abasajja bonna bazaddemu bagagga tosinga ku Haji yes bagagga okusinga ku Haji omuntu alina ne Haji mwavu tekitegeeza nti Sudiru mugagga owulira Sudiru nedda wuliza Sudiru mugagga ne Kirumira mugagga kituufu naye bwe tutunuulira ensonga ezo laba Julius nti Haji tugambe si yali omugagga ennyo naye nga ne bataata b'abaana balina sente Julius ku ngeri omusajja gyayagalamu omwana watuukira ogamba nti kati ndesse omwana wange bw'aba nga bwe twalabye Haji ono engeri gye yazzeemu ku poliisi nga bambi omulaba bimuluma n'omuluma tuli bazadde kikulaga omukazi yakuyisa atya
wotukira okuleka omukazi n'abaana n'obisonyiwa omusajja akukyawa n'abaana bo n'abakyawa n'agamba bw'osagala kuwuliriza sagala kuddamu obbawuliza buli wensembeza omwana oyo andizukiza nnyina n'abakazi kibatuukako naye lwentunulira ogwana guno gunzijukiza kitaawe waagwo okitegeera byoba wamuyisaamu kyewamukola kati waleko omusajja omwavu wazza n'omubba n'odduka omubbyeko ebyapa by'omutadde mu kavuyo bamubanja bubi bagala namusiba wabba ebyapa by'abantu era tunda ttaka ly'abantu okitegeera ayita mweyo pressure n'ayita mweyo nti omusajja by'omuyisizaamu akukyawa n'abaana n'abakyawa kino kya bulijjo kibaawo okitegeera ate si gwe gusoose omusajja by'omukoze obulamu bw'omuyisizaamu bwasinzira okugamba nti ono omukyala saala kuddamu mulaba nga newakuuliza buwulizi simanyi abaana bazze nga laba bagenda kuddamu ate okubanga abakusikoddeyo ewa maama waabwe okitegeera kyobalaba abasajja abasinga waakuba n'omukazi azaddeko alina abaana amugamba tosaala kuddamu kubeera nabbaawo aterekinga obuvunaanyizibwa oleme kuba nti oddayo mbunisaba school fees eri kuba bakimanyi bamanyi okuddamu okukwatagana omusajja agamba yingira n'okuyambako ku mirimu kati ekyomusajja okuba nti abaana yali tabalabirira ekyo si nsonga mukana akaseera wabula ensonga eri nti twagala mmanya kituufu yamuzaala nti kyekyo omwana alina emyaka emeka nti bwe giti nti omwana gwe nga taata wamanyako nti omwana yakwatibwa nti nekyo ekintu ekyo kisobola okutuukawo ku mwana n'akozesebwa ebyo nga wogamba kuba mukazi agamba mbu mirundi mingi kati ayagala kutugamba mbu yategeera kulwasa ku Mande ye watugamba omukazi mu bigambo bye nate mu audio eziwulikika nga alaga yali alinga abyogerako ne Haji wankwatira omwana okitegeera si byakabaawo yagamba mbu yategeera ku Mande era n'agenda ku poliisi kyokka Haji yagamba omukazi ebinsanga njwetako bijweteka abadde nga abyogera ne wano nga tuli ewaka nga alaga yala kinteekako ne audio ezafuluma nga ziraga baali bayogeramu dda nga Haji ali waka ziri nakusinikira ezimu nga Haji agamba omwana gwogamba mbu namukutte mbusimani namukwata yaze ne wano n'asaba ssente za trip ne mubuuza mama wamugambye naŋŋamba mami namugambye naŋŋamba nzije ŋŋambe ggwe nate gwogamba omwana mbu mukozesa lwaki onsibako ebigambo ebifu kale omukazi mu statement ye wano ng'ali ewakalibbala agamba yategeera mbu mwana bamukwata ku Sande mbu bamukwata ku Saturday ne ku Sande mbu ekiro ne bamuddamu n'alwana kati n'abitegeera ku makya ku Mande ng'ennaku z'omwezi 2 guno omwezi yagamba bwe yategeera naye mu conversation zirize eza WhatsApp nga tisatisa Haji otampa kino ngenda kusiba ngenda kuteeka mu mbeera gy'otamanyi biraga byadda era nga ne Haji alaga ne wakabali waka bonna weebali banyumya nga omanyi amaka galimu obuvuyovuyo amugamba lwaki ogezaako okunyononera erinnya ogamba abantu mbu nnywe enjaga ebintu weebityo mbu ate nnakutta omwana kati omukazi avayo alaga nti yakitegeera ku Mande lwagenda ku poliisi ne bakwata Haji kuba gye bamukwata ku Mande so kati ensonga weziri already ziri mu court wabula ekibadde ekikulu nti Hajjat yali aganye okudda amawulire okwogera yakomyewo jjo n'ayokya kakati naffe ne tuyitamu ebyo jjo byakoze eki byayogedde Julius nga tumaliriza mu bigambo bya Hajjat byonna njagala tubitemeteme mu dakiika 2 mu bigambo bya Hajjat nga tukoncludinga ne tatanisha nina gwe nagamba nti sente zigula malaaya gula mwaka bwa Katonda wali bakuyambye kali boggola Beyond the newsroom gwe mukutu webalengera maaso n'okwera ng'otugoberera nkusaba subscribinga ate era mugeri yemu gwe agenda maaso n'okwera ng'otwa video gimpereka like etambulire eddala etuukane ku muntu ali eyo agiramu interesting andi agadde okwera nga agiraba ndina ekyabe Julius council omuwati gwe tulina ate aliwo okubeera nga alambulula ensonga sebo okwagala malaaya sente zigula malaaya zigulemu embwa sente zigula malaaya gulamu embwa nabiwandika mu katabo kange akabankuseere kawandiisa naye nkyabula inonya sente za publishinga era abali eyo mwenna ng'osobola okujja n'onkwatirako nenkola publication kafuluma netaga nsooka enfunye copies nga 13 buli kamu ka mutwalo akabankuseere kati mu katabo ako mulimu omusajja yalina mukwano gwe bagenda mu kibalo okukyakala okunywamu omwenge ono
yali yagula embwa ng'alina akabwa ke ewaka kate kabeerawo okuboggola kati ono wafuna malaaya nabo mu bbaala nga baddayo bonna ewaka bakomawo basatu ono ng'ayingira akayumba k'akazigo ke ono ye nga asigala eno naye mu kazigo ke n'ekikazi kikyaleese kati kumba omukazi baali bano ababbi bajja n'ekibinja kye kati nga wamala okufuna nti afunye kasitoma bafunye pre bategudde nga batemyako nti mugenda kujja nga batuuka mu kazigo nga abaweereza akameseji nga bagamba waayi ntuuse ne tuzze wetuti ennyumba zino ezisooka mwetuli kati bali babbi jwira bazze babiri abasajja babiri n'omukazi omu kati omu mukwano gwe neyiba ng'onayingira yeesanyusa omukazi nga kimukuba kalifomu nga bano bajja basooka ku mulyango gw'ono balowooza mwali ng'onayinawo akabwa nga kabwa nga babbi badduka ng'ona abagamba ndi eno mwene ennyumba eddako kujjukira ono bamukubye eddaka lifomu ali awo awunze tategeera nga bamenya ng'ona abagulira munda nga basitula bagenda na bintu agenda okuzuuka nga bamwanudde enkeero naamugamba munaye banzibye amba nange nawulidde ababbi naye nga bakona ku lujimbwa neboggola noza batidde embwa kwe kumugamba esente ezigula malaaya gulamu akabwa naye ebyo byonna nga biri awo ebyenfuna bino bintu bireese obuzibu bungi mu bantu era mu katabo kange kamu nkugamba omukwano guwangala ennyo gubeera gwabankuseere kitegeera guba gwabankuseere naye kasambaamu ensimbi ebyenfuna bino bisatulula omukwano nenkuwa ekyokulabirako waliwo omusumba yalina mukyala we nga baavu bazibu ne bayita mu bwavu bwonna obuyinike ne batuuka ku kaseera wali amakungula nga kasente kazze omukwano gwasasika nagoba omunkuseere naleeta omulala amanyi okulya sente kitegeera kati omukyalo ono ekintu kyagezezaako okuleeta okutusibako nti Haji yakwata omwana yabakozesa omwana tekisobola kumuyisaawo olwansonga alina pasiti yembi erimu kuba nti abadde nga abasajja abasibako yabasibako n'abaako byadduka nabyo nga ne ku kino era kyekimu nti Haji balina bye baagala okumusuuza kuba kati gwe teebereza omusajja ng'ogamba yakutte omwana we yamusobezzaako ate otuuka otya mu negotiations z'ebintu otwala emmotoka ennyumba ne sente miliyoni 2 otuuka otyawo ng'ogamba omusajja yakutte omwana wo mu bufunze Hajjat mutwazi Hajjat teeka naye nze kye nagamba era mu katabo kange nti ne woba ofuuwa otya nga weepanka okufuuwa weewana okufuuwa toyinza kufuuwa ttaala na kabina okitegeera ne woba mufuuya atya tamise Professor Council Julius Caesar Chabeyi nsonga za Hajjat na Haji omusajja ono yawandiika akatabo kakabankuseere mujjagira maaso n'okubeera nga mukanoonyako era akaagala teekawo mu comment section nti neetaaga akataba nkuwe enamba nakoze already master copy kati neetaaga kukola reproduction abamu baŋŋambye nze kansooka empeereza ezange kana bakafulumye olimpeereza kopi yange n'abamu basindika ku noti 0708 73 0708734668 okitegeera abomudda batayakoze nanga nze ntaddeko omutwalo gwange kyabbeeyi kadda bwe kanaafuluma kopi yange ng'onkubira nga nzija ngikima oba nga nkulagira wenjireeta neetaaga sente za publication akatabo abankuseere muyige ki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu kalimu ebintu bingi kakati nadde entambula eyo nensanga ekikyala nga kinyirira nnyo naye nga kimaama ky'abaana babiri n'amaanyi gampedde keyaŋŋambye ninayaaba nedda abakyala abo bambi tubakwate bulungi eriyo abantu balamu naye nze kyendaba ekyandibadde ng'ekikulu abaana abo ndowooza kubeewala kubasembeza waka abasajja mugenda baleetera emiti emimbi waliwo n'akasitoola akaaliko awo nti omuwala ali mu bulamu bulungi yafuna omusajja amupangisiza ennyumba era amuwa ennyumba kalina namuwa emmotoka yamusanga n'omwana naye tamukkiriza kubeera na mwana we yamugamba nze sigezanga nensanga awo omwana wo kireeta ebintu ebyo bintu weebiti kubeerawo mu society kati omusajja teebereza kati ozze n'abaana
omusajja akuwasiza kuba bano abakyala abamu bazaala bato n'azaala nga wa myaka nga 12 ogenda omusanga nga ali myaka 35 ogenda omusanga nga ali myaka 17 nga ali myaka 35 36 nga alina ekyana kiri myaka 16 ate nga babadde bakiriisa seriraka bakiriisa golirozi bakiriisa ebintu ebigimusa nga kirina omubiri munene okitegeera kati embeera oluusi etera okubeerawo okitegeera kati ng'abasajja abamu abalina obuvunaanyizibwa nagamba bino mbutuufu nja kukemebwa okitegeera oba nja kulowoolezebwa nyinza obutakikola naye bajja kundowooleza. Omusajja omu yagamba nti taata bw'olabanga omwana atandise ofaanana nnyina nga bwe yeesiba tawulo n'ayita mu lukuubo wali n'obugamba mukyala ndeetera ekikopo ekyo nga muwala wo gw'ogamba oyanguyanga omwana n'omugamba wayiva ewaka oba si ekyo obeerangawoko ne guest wing manyize bayita guest wing kuba abazimba amaka amaneneko wabawo guest wing abagente basula munda mu nnyumba yaffe ennene kakati abaana bano bafulumya enju basulewa ebweru kyova olaba abalenzi babanga ne boys quarters ne waliyo ne girls quarter kubanga wataata bamulowooleza kyana kikyukana mama naki omwana agenda okukyuka nga oyise nyina bw'abaawo omusajja ono alayika bulijjo embeera tetwagala ebeerewo nti omusajja agenda okuwasa akugaana okuddamu okuba n'omwana wo kuba namwe mwetaaga obulamu obulungi okitegeera you need good life nti omusajja azze alina ssente nate nawe oba owulira bubi nga olya enkoko naye ngaomwana wo tomanyi kikyalidde. Julius edda nazzi kuno nga bagamba omusajja akwagalira mwana kituufu ne kaakati bigenda kukyuka bano bagenda okwonoona embeera eyebaddewo era nga okukwana omukazi w'omwana nga tekyangu nnyo munnaaye buzina buswiti ng'obuwa mwana nga wekasulasula wewosesa nga ko kakwagala tugende woli ango kuba agula switi omukyala womufunira alya mwana nga yebaka kati ne maama genda olaba omusajja ayagala omwana okolako akasikwe okitegeera mugenda kutuggyako eyo embeera tubagobye abaana bammwe okitegeera ate nga si kirungi yesu ozaala ne bitagenda bulungi kuba relationships ezisinga era gye zaatandikira si gye ziri nga tolina okugenda mu maaso n'obulamu bana eno sho yaleero ennyomedde kubanga sibaira kumanya tukyagenda mu maaso zino emboozi zetulina okunyumiza abantu emboozi z'amaka bino bintu ebiri mu maka g'abantu kati nga gweolaba kibafeya nga era beta okuba nti olina omwana waawo kyolidde akiryako kinyuma maama wange ayina omuze bwagula ekintu n'alyako tolaba wano wennenkana ankubira esimu nangadde ni mwana wange nno nfa kulya ku kyennyanja wano eno ekikalu wandiguzeeyo naawe n'olyako so bami omukyala omwana gwe mutima gwe bwe gukuba so naye abakyala bano ekituufu bagenda kututama anti tutunuulira embeera ya Haji eno nti Haji yali musajja nga alina amaka ge amalala alina n'abaana najja ayingira omukyala alina abaana bana okitegeera teyamanya nti mutwazi ye yajja lwa laavu musajja wattu okitegeera laavu ne Julius n'okuwasawasa si kulungi kuwasawasa si kulungi nga tosobola kubalabirira okuwasa si kubi kuba eddiini ebagamba yali asobola okubalabirira tosi wuuyo anti kati eddiini gy'asoma Haji emugamba bana ate n'ekirala woba okyayinawo gaapu namwandu munyigeewo wowe mulali namwandu abanga namwa yagambye omusajja mulaba ng'eyafa ate tebalabirira baana naye nze kendiwulirayo mwasirizi no ge mazima we muba mwekwana mwogerezeganyaawo kiri kitya nagamba abaana bambonyabonya omukozi omukwana n'omulaba ng'akumenya ng'alina abaana nolowooza we namwewulako ku bimu nja kwagwirwa ate abasajja tutya nnyo okuba n'omukazi n'abanga ayina ekigere kyalinnyamu ate wali bagenda kutulemesa okubaagala tutandike kubalyako buli tudduke hit and run system ekomyewo olaba ng'anyirira nga yeesaasaanidwa okulya okitegeera naye mwekiri naye ng'olaba omugugu gw'ayina gujja kuleetera ebizibu okimanyi ne saawa eno kyajati ekyo kikyalimu Hajja ati mwekiri kikyanyirira kirimu embaga endala kirina emyaka 42 omukazi aba akyali muto oyo agenda twala ebiwera n'okuzaala Hajja ati akyazaala oba tumuweddiru ya Uganda Airlines kinyirira naye kiba kibi nnyo omukazi okubanga oli mwezi w'embeera
guma kuba kati jukira nagamba omuze gufiira kwatazadde mwana alina abaana abawala kali abaana bakulanga bakimanye ekyo ekintu wekityo nene n'ekibuuzo omwana wo bwakuleetera nisha nga gwagenda wasa omumukkiriza nisha tetwandidisikasinze nnyo omwana oyo bambi kuba future ye twagala tulwanirira future ye bino binagambye nti kati ffe twavudde ku kya Hajjati netudda ku bulamu bw'omwana kuba Haji talina musango okusinzira muffe mu bantu nebye tuleese gwe waŋŋamba nti tobeera innocent okutuusa nga gwe weewozezzaako nanti kati you are guilty kati public ebiseera ebisinga obeera guilty until you prove yourself innocent kino wekyasooka okujja Hajjati yakomererawo Haji omusumali n'abeera guilty nga Haji talina kyayogedde teri yadde avuddeyo ku saidi ye kumuwa okubaako kyayogera okutangaaza paka we twavaayo kati Haji public n'emwejjeereza nti omukazi ono alabika ye agoba byanfuna kuba toyinza kugamba nti omwana yakwatibwa ku Saturday ne ku Sunday simanya ku Sunday ne baagala okumuddamu party 2 ne yeerwanako era n'otawulira n'obitegera ku Monday ate nga odi ezivuddeyo ziraga bibadde ng'ojjo bimutiisatiisa ngenda kukola kino ngenda kuwaayibira ngenda owakutta omwana oligenda okuva mu kkomera abakozi b'oyina buusabe omulimu kuba wali babagaggawadde wakino gye ntugamba wabitegedde jjo yamukutte jjo kati public awo yategerera nti Haji alabika bambi bamukonjera baagala muyisa kulitalaba babeeko be bamusuuza ne mutuuka mu negotiations gugamba nti ku mwana gwe bakutte bampemu kino na kino gulaba kisoboka oba muzadde kikaaki oba ogoba byanfuna nze nagamba n'omukazi asobola akutta omwana wa mukutte nga jjinja alikasuuka waati gw'omanya oba omwepena oba omuleka n'ayitawo oba kuba naye ekikolwa nga kino eno kiyinza kukoma kitya mu bakyala ne mu bantu kale ekyaki ekikolwa ekiriwo ekyokuwaayiriza abaami n'abantu abakyala balina body weapon balina ekyo ng'ekyokulwanyisa body weapon ajja nagamba oyo yankwata yansobyako newe mufuna jasi butakanya butini buno bwa bulijjo ngo bamuli ku mirimu awo n'omunenyako ye gwe kino badde ki ngagamba oyo ampatana lwakuba yankwana n'eŋŋaana ate nze bannaye singa nze omu kubateesa ababaka baffe bandituyambye ne mu mateeka bino ebyobambu n'omukyala wo ssebo ne bwewagamba nti era ompulira saagala mbu rape muva mu bintu by'abazungu yano nakyeka nga tamanyi kyakkola mulimu ebintu ebimu nga mutusibyeko Julius amateeka gammwe anti kati amateeka ago galaba naye nga wano omukiddugavu ekyaffe tegakola era go tegajja kukola lwansonga kati olaba waliwo etteeka lye bayita enguuli act tekolanga napaka nakati lwansonga abagiyisa bennyini banywi omusajja ye obutonde bwe asobola okwagala okuba n'omukazi buli kaseera omukyala ye kati mumwezi ayinza okwagalamu emirundi nga gumu oba ebiri kati oyinza kugamba mbu ninde paka omukazi waliyagala kibola abajjajja ffe ne basinga bababuuliriranga nti omusajja tammibwa wajja n'agamba nti gundi mama gundi ne bayibuli ziwandiika n'ebitabo temumangana tomanga musajja kantu bano gyasi babitaddemu mwenkanonkano otegeera omwenkanonkano gwe gulaba Julius omwenkanonkano gukoze omwenkanonkano abantu bano abaguleta be baleeta ensobi okitegeera kuba kati ne mu butonde Katonda yali apulanize kutonda muntu omu musajja yagamba let's make man in our own image omukazi yajja luvannyuma mu pulaani kituufu ekyo kitegeera kati omwenkanonkano bano abaguleeta bali ku kikyamu kati bye bino bye tulaba nti omusajja yankutte bawo kijja kitya anyway Julius tusiibule abalabi baffe benna babaddeko behind the newsroom musubscribing gamba ne munno mukyeyalingireko mugambe ebyamagezi biri wano eno teri kuwemula teri kukola ki just byamagezi nsonga kutegeera nsonga wano wokawo josanga amazima nze bampita Julius Caesar kyabbeeyi nga we mbagambye akatabo kaffe akabankusere master copy nagimaze nenjagala kola reproduction mu copies netaaga ssente yenna ali eyo ng'osobola tukwatirako n'oleeta nenteeka mu production tukakafulume abala asobola okugula obuguzi kopi ye asobola okuweereza akasente ke kopi weesa niko fuluma buli omu ne muweereza kopi ye ku 0708 73 46 68
mbasibudde akume atakumira empeera mbagaliza bye munjagaliza bakuutira ne mbagamba nti kyosiga kyolikungula teri yasiga kasooli n'akungula bijanjaalo wabula ate teriyo akungulira wataasigira. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.